General Katumba Wamala yandibanga agenda tukolera ekyafaayo kye tubadde tulinze nga Uganda nga bannayuganda buli omu kyabadde ali buli omu kyabadde yeekugumye ayina essaala zaali mu kusaba ez'ekyafaayo at least one time kikolebwe tubeeko ekyenjawulo ekituuka tubeeko ekyenjawulo ekibaawo Uganda yaffe ekyuke Uganda yaffe etambule tulabe nga tutereeza buli kimu tusobole okukyusa embeera baganda bange mikwano gyange nyongera obajjukiza n'okubategeeza nti Katonda waffe ono ng'ali wamu naffe ku lwa Uganda ne bannayuganda tusuubira nti tujja kuba banjawulo era bingi ebijja otuukawo bingi ebitugatta bingi ebirina okubaawo sobola okutereeza eggwanga lino naye tugenda kutereeza ggwanga nga mulimu abo abajja nga famire abalowooza nti Uganda yaabwe bokka nga balowooza nti ffe tetulina mugabo gw'eggwanga era nga basuubira nti tetulina kye tuyinza kukola kulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe naffe tuguma kubanga twekutteko oyo Mukama ng'ate tuli banywevu nnyo okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka tusobole okutereeza eggwanga bingi bituukawo ebitali bimu bingi ebituukawo ebitumalamu amaanyi bingi ebituukawo ebitudistractinga bingi ebitutuukawo ebitujja ku mulamwa naye tulina tusigala n'okukkiriza ne tugamba nti one time luliba olwo ne tutereeza ensi yaffe luliba olwo bye tutabanga ebitasoboka ate munnange ne tulabanga ebyangu luliba olwo bye tutabanga ebigonvu ng'ebikalubu ate ne tulabanga ebigonvu bingi nnyo bye tutunuulira okulaba nga tutereeza eggwanga lino era bingi nnyo bye twekutteko tulabe nga tukola ekintu ekituufu ekigenda otuyambako okutereeza Uganda yaffe tumanyi bulungi nti lino eggwanga lya bannayuganda era tumanyi bulungi nti lino eggwanga bannayuganda ffenna litukakatako okulaba nga tulinunula litukakatako okulaba nga tukola ekituufu nga bannansi ate nga tusuubira nti weewaawo bingi bitumalamu amaanyi weewaawo bingi bituzza emabega weewaawo bingi bituleetera okutya weewaawo bingi bitusoomooza weewaawo bingi weebiri ebitujja ku mulamwa tulina okusigala nga tuli bagumu tulina okusigala nga tuli bakozi tulina okusigala nga tuli b'amaanyi tulina okusigala nga tuli bambavu okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka tulabe nga tutereeza eggwanga lino era nga tusuubira nti weewaawo bingi weebiri weewaawo bingi ebimalamu amaanyi weebiri Uganda yaffe eno ejja kuba yanjawulo era Uganda yaffe eno ejja kununulwa abantu bangi bali bali mu kumalamu bannaabwe amaanyi bagamba nti abo tebakyasobola bagamba nti abo ebyabwe byaggwa si be balina ansa y'obwakatonda ffe twajja lwa Mukama kubanga yatuleetanga ekirabo ekigenda okuzibula bannayuganda amaaso ekigenda okubategeeza ekigenda okubakunga batandike okulaba amazima amatuufu bulijjo ge tulinze ffenna nze naawe gwe nange nga ffenna tulina kye tutunuulidde oba nga ffenna tulina kye tulinze oba nga ffenna tulina ebyenjawulo bye tuyaayaanira ffenna tunuulidde kimu obununuzi bw'eggwanga lyaffe buliwa ebijjo bye tugamba abantu baganda bange ebintu ebimu tuleme biswagiramu ebintu ebimu tuleme bitunuulira butunuzi tubirekaawo tumanye nti ebintu ebimu bya mugaso nnyo gye tuli ate era tubikwate tubinywerereko bitutambuze ate era tusaba Mukama atuwa obuvumu bitutwalire ddala mpaka mu buwanguzi bwe tunuulira oba paka eyo gye twegomba okutuuka mu kaseera ng'abantu tebakyalina kutukkiririzaamu mu kaseera ng'abantu bawulira abaweddemu amaanyi olw'ebingi ebituukawo oba ebingi ebiriwo ffe tusigale nga tuli b'amaanyi tumanyi nti amaanyi gaffe g'amaanyi nnyo era amaanyi gaffe tegasobola tulemerera kati n'alyoka abala peegi z'abanga 48 oba 96 simanyi 96 oba 32 musana simanyi musana peegi 32 n'alyoka abala oludda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na 2 yezo zibeera mmeka nga peegi teziwera nakubuuza empapula endala zalagawa konze headmaster ye yazinsaba nali ndi mu compound awo tusamba mupiira headmaster nampita nangamba wire geno ndetera olupapula mu kitabo kyo nendukulamu nendumuwa bw'oba wakana tugende tumubuuze
nze naawo ng'obwongo bumpa mbuno ye tasomangako nakubuuza nga gwe wa headmaster olupapula yalunsaba nange nenneewuunya era yampita nagamba wire genda odeetera olupapula lwe lupapula lwe nakuulamu nakusula nagamba ebannaayo omwana ono nagamba kale genda nvira nva mu maaso gwe nogenda ng'ogamba mbuno omusinze kati nze mbuuza ekisabika kyo kyamazedde ekisabika kyo kyaweddewo mulyoke mutugambe nti n'ekitabo kiddugala kubanga Uganda kitabo mwe mudde mu bya stress killer bino ebintu bya ddala nonno gwe tulimu oli mugamba mbuno ASP stress killer oba mwe bwe muba bye nga bya stress killer simanyi mweraba video ewedde mbu stress killer kale yembaddewa neyuga n'abantu abatuddiridde bagema ekirwadde ekiva kitya mu Uganda nga kidde eri kirina kuva eri nga kidde eno mumanyi abanyarwanda kye bali mu kukola abaana bammwe naye bazadde mmwe Uganda muyina amagezi kambabuuza abazadde muyina amagezi mu mitwe abasomesa muyina amagezi mu mitwe wakiri muyinsaiti nga abaana mu bagambe Museveni bagenda bagema eddagala lya kubatta abaana mu abasomesa mukwata amasimu gamwe ku parade abaana mubalage obutambi bw'abaana be bagemye ne bafa ku mawulire gyebiri abaana mubazanyire akatambi k'omwana gwe bagema kitaawe n'atandika omuteekako genereeta ng'omwana atambula ne genereeta omwana atambula ne sirinda ng'agenda ku toyi kati ennaku zino yafuna abazira kisa bamupakingira bugundi bwelinganga fire extinguisher abuweka mu bbaaga wano bwati n'agenda ku ssomero ebintu ebyo mubizannyira abaana ku parade mu bagambe bwe babagema mmwe mumanyi kino kyekiddako mugambe abaana P5 P6 P7 abasajja bwe bajja wano mubakube abaana nga basobola okuba bang headmaster ng'olw'okuba abalenzi babaganye ogenda mu bawala mbw abawala babaganye okusoma pulepu n'abalenzi ne bayasa amasomero lwaki abaana temubabuulira amazima ne bakuba abanyarwanda abazunga omuntu balonzeronze ebikazikazi n'ebisajjasajja biri eyo ne babireeta okugema abaana tebamanyi na bye babagema Jenny Ruth achenga aveyo atubuulira abaana baffe babagema ki Jenny Ruth achenga asirise ministry esirise wabula omwana bw'amala okugwa ku ndiri nga bo batema tubadde tujja tubagamba bannange mulwaniso naye mmwereka mbabuulire omulembe gwonna waliwo omulembe ogwasiriwala ku mirembe gya Musa naye Bayibuli egamba abazadde ba Musa ogu bazadde be abaali abagezi bwe bamukweka bannange yaggusa ddiru ya Katonda Museveni si gwe osooso okukikola si gwe osooso kikola Herode yakikola Bayibuli egamba bweti omuzadde yakera ku makya malayika n'amugamba ddusa omwana omuyingize Misiri ogenda omukweke Misiri Yusufu n'azuukusa mukazi n'abagamba tuve wano ne badduka ne bagenda omwana oyo yakomawo n'anunula ogu Museveni senga okutta kwe kwali kulina okuyamba senga tewakyali akuwakanya Museveni ngossa abantu nga tonnaba kutuuka mu ntebe ng'otuuse mu ntebe paka n'olwaliro tewali lunaku luziba nga Museveni tayiye musaayi gwa munna Uganda weewaawo
olwo teruliiwo okuva lwe yayingira obuyinza okwagala obuyinza n'okutuula ku ntebe tewali lunaku lwali luyise nga Museveni tayiye musaayi gwa munnayuganda naye n'olwaliro ebintu byeyongera kukola ki kati mwagala kugamba mmwe olumba omwana ku ssomero muzadde we gy'atali omuzadde amumanyi gy'atali gw'omukube eyo empiso ya yellow fever emala emyaka 10 mu mubiri gw'omuntu waliwo abazadde abalina abaana baabwe nga baawummulira bweru jjajjaawe yamutumya newankubadde ali mu P1 P2 n'agenda mu kufuluma n'agenda we yeesiga omwana we ne bamugema abadde yakagemwa mwezi oba mwaka gumu nojja n'omukuba eddagala eddala erya yellow fever ne lisangamu eddala mwana muto naye empisa emu ya myaka 10 omwana oyo oba omukoze eki mwaligambye abazadde nti tugema omwana mutwale bwewati ne bwewati abaagala batwale abaana baabwe bannayuganda bakugamba nti Museveni ayagala abaana bammwe okusinga mmwe mukakasa Museveni ayagala abaana bammwe okusinga mmwe ekyo Falaawo yakikola naye omuzadde ogu yakweka omwana Herode yakikola omuzadde ogu n'akweka omwana kye yali atya kyamutuukako kye baali batya kyabatuukako olwaliro ngenda babuya lwaki Museveni akikola bw'atyo okugema abaana okutta abaana bammwe wulira temusobola kuŋŋamba nti Museveni akutta omusimbi omuyitirivu n'aguteeka mu kugema abaana mu kuleeta eddagala mu kusasula abasawo mu kulitambuza obwo buba buwumbi na buwumbi ng'amalwaliro g'abazadde amalwaliro Hoima Hospital amalwaliro gonna abantu batuuse n'okugaggala ne bagamba lino eddwaliro terikyasobola ne liggalwa n'eddwaliro eriddirira Museveni ku State House Entebbe mwaliraba ku mawulire ne liggwawo lyonna ne likunkumuka Museveni n'abagemera abaana ng'agema byalaali nga mu malwaliro temuliimu yadde panado nga mu ddwaliro temuliimu yadde panado abazadde bazaalira ku seminti bamaama abanyankole balina olugero olugamba ayagala omwana okusinga nnyina aba ayagala mulya ayagala omwana okusinga nnyina aba ayagala mulya nti Museveni abamye education abaana batuula ku seminti batuula ku matoffaali basomera mu bigere mu masomero tewaliyo basomesa agema abaana bammwe babeerewo nga balamu mukakasa era omuzadde bw'aba yatuttedde nga yatwala dde omwana we ne bamugema yellow fever gye yeesiga n'omwongera empisa endala omwana n'agongobala empisa emu eyo ku muntu omukulu emala emyaka 10 era omwana bwe mumugwira ne mumugema nga mwamugema luli n'olwaliro mwongedde mumugemye omuzadde yamukyusiza essomero yamututte mu ssomero eddala ne mumulumbayo era ne mumugema tewali kye mubawa kiraga abagema temulina bibalaga nti mwe mugema ministries ey'education neya herese naye abaana mubagema biki naye tetusobola kukwata minisita wa herese ne tumukuba emigo ne tumutta mbabuuza Museveni yatta John Bosco Kibalama naye kati agema abaana ba John Bosco Kibalama babeerewo nti Museveni yatta Ddamulira naye ayagala abaana ba Ddamulira bo babeerewo nga balamu mukakasa
nti Museveni yasiba Oliver Lutaya naye kati agema omwana wa Oliver Lutaya yo omwana abeerewo nga mulamu naye mmwe mukakasa ebintu ebyo bwe mubitunulira mulaba bigatta abasajja ne batambula ne bajja mu katawuni ne basalako essomero ow'emmundu n'asigala ku mulyango tewali mwana afuluma ne batandika okugema abaana nammwe abazadde ne musigala ebweru ne muwayo abaana bammwe ne babagema naye Uganda mbabuulire naye Mukama yeebazibwe Museveni bwe yatandika okutta bannakatemba mu Nakatembe yali alina ani ba artist gwe yali alina okutta si gwe yatta yatta padde bitama naye n'abagundi amasasi awo wonna yali akuba miisi n'olwaleero Museveni okuba miisi naye ekinnuma kiri ekintu kimu nti waliwo ekigendo batuukako ekigambo kya Muroddokayi nti mujja kuggwaawo naye abajute bajja kuggwaawo ekyo kyekinnumye nti Uganda egenda otuuka nga toliiwo oba ng'omwana wo taliiwo kati saasira omuntu eye gwe bagemye n'omwana ne bamugema kyemuganda ono omusajja abatiisizatiisiza mbu agenda bagoba mu masomero kyemugamba emirimu gikoma ku kusomesa kyemugamba emirimu gikoma ku kusomesa oyo omusajja amanyi okusomesa lwaki mu kulonda batuteerawo ne batugamba bagenda kutandika okuwandiika enkalala z'okulonda mugende bwewati ne bwewati era ne babiranga ne batuteekateeka ayagala n'agenda lwaki okugema abaana baffe kwa mpaka ye lwaki temubasanga ewaka nga wendi nenkutema ejjambiyayo lwaki abaana mubasanga ku ssomero awatali okimanyi okugema mu nsi yonna balina ebibuuzo bye bakubuuza oyina kino oyina kino oyina asima oyina eddagala lyoliko eryegundi oyina kino oyina kati omwana w'abandi mumugema biki bye mumanyi asula atya asiiba atya okimanyi waliwo olwennyonnyola abagema ne bakugamba nti gwe tokkirizibwa kugemebwa gwe ddayo okimanyi ne mu covid waliwo abantu be bataagema olwa lifestyle gyayitamu kambabulira omuntu ng'anatta eggwanga omuntu ng'anatta eggwanga adiiringa n'abaana bw'ona ogenderera obulungi olaba abasiyazi bw'oba onoonyereza n'osoma ku ntandikwa y'ebisiyaga eyo n'ensi ezibi bye zaabuutikira kati ebizikkiriza ng'abo aba US simanyi abakyaba abo ababangereza abakyaba abasiyazi okusookera ddala nayo baali kyenyinyalwa era nga tebabaagala era nga bababoola era nga babasosola era nga kivve nnyo ne mu Amerika kyali kivve ne mu bazungu bonna kyali kivve abasiyazi ne batuula ne baddayo ku drawing board ne bagamba abantu abakulu tubaleke kubanga bo tetukyasobola kubakyusa na kukibaagazisa balina enzikiriza yaabwe gye bakkiriza tugende mu baana abato ne badda ku drawing board ne batunuulira emyaka 20 mu maaso ne bava ku surface ne badda underground ne badda mu baana abato ab'amasomero ng'osindika mwana kusoma bamusomesa birala omwana ne kimukuliramu agenda okuweza 19 nga tokyalina ky'omugamba bagenda okutuuka okwagala okubitegeera obirwanyisa nga omugigi omuto gwonna gwafa abo ba Museveni nkugambye genda olabe Museveni engeri gy'assa obwakabaka bwonna mu Uganda bakwata abantu ne babapulantinga tolowooza nti bampuuga bazze eggulo mu Buganda basogona tebazze eggulo
bamayiga tebazze eggulo ekintu ekisinza okunnuma mbu mayiga ye yalayiza kabaka enaggalabi ne batuula bino byenjogera bya myaka gya 9 naye nga bo babala 2024 mayiga ne babeerayo eyo basegona ne babeerayo ne babakuza ne babeerayo ne mu structure olwaleero batutuulidde nga bali bumu ne Museveni kyova olaba gwe wa opposition bw'ovaayo omutuufu njagala nkubuuze otugamba otya nti abaana ba opposition bamenya mateeka okubeera aba opposition okuwagira omuntu gwe baagala naye leader of opposition yo n'omuwa akasiimo nga yakalinnya mu ntebe mutuyita basiru olaba Uganda bakyusizza ekintu omuntu agamba mwana mpaayo ekido mwana ng'omanya akusaba kyebi kati nonno bakikyusizza mwana nfumita yawo kyempuuga owange ebyo ebikajjo byammeka ye kimpuuga kimu 5 kati mpuuga ekyebitano bakiyita mpuuga banaye mpuuga mumuteeke ku kyebitano nedda muggyeko omutwe gwa ŋŋaali muteekeko mpuuga alina ekipaapi bannange ekipaapi kyakubye empuuga wano oba bbaawe Bwanika alinda ki Bwanika nkuwa ennamba ya Morini Skinikeyo oyambe mukazi wo naye bannange Bwanika musajja gw'oli mubi mukazi wo akubye ekintu oganya omutaasa sikini mpuuga alina ekintu wano naye kabbaake kali wali kali mu kumyusa kirevu kakyerusiza kyonna niye bannange empuuga ne Bwanika mwekoze ebintu oba Bwanika ye mukazi Bwanika tosobola kufa ku bbaawo n'alabikako ng'omuntu mwana nnyabo nze nfudde ekitiibwa bannange empuuga ne Bwanika mwekoze ebintu kuba engeri gyodda kuwa ekitiibwa w'emmengo n'omusiyaga enkeero ow'ekitiibwa nadda ku pasita we Ntinda ne bamusiyaga bannange muli basajja Yosefu Maria Yosefu Yohana Maria Muzehe Maria omutuukirivu otusaabire ffe abaddukira gy'oli Yosefu omutuukirivu otusaabire ffe abaddukira gy'oli Yohana Maria Muzehe otusaabire ffe abaddukira gy'oli mukakasa mugemeseza abaana bammwe nze leka nsirike njagala mbategeeze nti Museveni kyolwana nakyo tokimanyi Herode teyakiwangula Farao teyakiwangula ani Saddam Hussein teyakiwangula yakwata n'omukugu balagala nabba mu kitundu kyonna n'abamalawo Chemical Ali naye olwaleero naye taliiwo mbuno mugambo just laba nonno oguyise mugambo kati nonno nesegona asiyaga muwanga kivumbi mbo mwali ngambye ebyo ebya muwanga kivumbi sibimanyi Bannayuganda mukimanye kino Museveni atutte abantu bonna ebintu byonna step by step mpola n'abimalawo
Museveni asigazza ekintu asigazza ebintu ebiri mu maaso ge biri ebi oba ebi bibiri oba bisatu bwe musumagira ebyo bw'abimalayo ng'alangirira obwakabaka bwe. Bintu ki ebyo? Museveni asigazza people power bw'agikutula Nuupu ne Kyagulanyi Ssentamu, kuba Kyagulanyi Ssentamu si muntu buntu nga bwe mumulaba awo. No, eri ideology. People power Nuupu ne Kyagulanyi byonna biri 3 in 1. Ebyo bw'abimaliriza agenda kulangirira obwakabaka bwe nga tewali na muntu yenna amukuba ku mukono. Ekereziya yagimalawo ng'atandikira wansi mu primary n'awerera abaana mu primary n'abayingiza secondary n'abayingiza university ne basoma ng'abo bakumalawo ekereziya. Ne mu Buganda bw'atyo, ne mu bulokole bw'atyo, ne mu busiraamu bw'atyo, buli wantu wonna bw'atyo. Kati abo tebakyalina kye batugamba, they are useless. Ebintu Museveni byasigazza okulangirira obwakabaka bwe, people power. Era mmwe mwebaze Katonda, kati tuba kubeera ku traditional opposition eri eyiye gye yateekawo FDC, DP, UPC, bonna bali wa Museveni. Bonna bali wa Museveni. Mbuuza senga tuli kuki? Senga tuli kuki? Bwe musumagira ne muwaayo ne musalendalinga, Museveni asigala ng'aleeta challenges. Museveni buli kintu kyonna kyatutte ateekawo challenge nga mwino gyandolinga n'agenda ng'abatwaza mpola 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 mpola. Bw'abawangula muba temukyadda mabega. Era bonna abadde abakutudde issue wejjira Nuupu people power Kyagulanyi, awo ne wajja omuziziko gw'ataamanya. Ebyo byonna talina kye yabala. Yali amanya agenda tukutulira mu ekereziya, atukutulire mu kanisa, atukutulire mu balokole, atukutulire mu bwakabaka, atukutulire mu buyisiraamu, atukutulire mu busuubuzi, atukutulire mu byobufuzi mu palamenti. Byonna n'abikola n'abimalayo. Ne wajja omuziziko gw'ataamanya bwezu. Kati ng'eri yonna be yali akutulidde eyo, ffenna ne tujja tudda wano people power Nuupu ne tuzimba amaanyi amapya g'atalinaako. Era nayanguwa okuleetayo ompuuga we, nayanguwa oleetayo bali. Ate twali tetusobola bamanya senga tetwabateekaawo. Baali balina okubeera kwa awo tusobole okulaba enkola yaabwe. Wootegerera oluku olubisi oluteeka mu kyoto, ogenda kulaba nga lunyooka. N'obuuza bonna eyo y'omukka oguva mu kiyungu kiki, ng'osikayo ekiti ekinyooka ng'omanya luno olukuddu olubisi si lukalu. Oluku olukalu terunyooka mukka mu kyoto, lwaka muliro. Kati tuyina challenge y'abaana abali mu makomera. Debate eriwo, tugende twetondere Museveni abate. Ekyo bwe mukikola, Museveni aba asigadde kulangirira bwakabaka bwe, kubanga abalaze nti yagaba ate yajjako, yawa ate yajjako, yasiba ate yansumulula. Constitution ya Uganda eyawula ebintu ebyo. Waliwo institutions, waliwo abakola ku kukwasisa amateeka, waliwo abakola ku kugekenneenya balabo babakwatidde ekituufu oba kikyamu oteebwe. Byonna obuyinza bwonna Museveni yabutwala, kati ye Ssaabalamuzi. Museveni alina obuyinza obutta n'obulamya.
ekyo people power bwe kibalema ekyo nno kisasulirwa mutango. Mumanyi lwaki NUP tubonyebonye nnyo mu revolution eno ey'emyaka egyakatandika tubonyebonye nnyo? Mumanyi lwaki? Tusasula omutango gw'ebyo tuli mu kukomyawo kanisa, tuli mu kuzuukiza kanisa, tuli mu kuzuukiza bwakabaka, tuli mu kuzuukiza ekereziya, tuli mu kuzuukiza buyisiraamu, tuli mu kuzuukiza palamenti, tuli mu kuzuukiza byonna ebyafa. Omutango gwe tulina okusasula temuguyita gwa kusaaga. Bali baafa, obwakabaka bwafiira mu zzaaliro. Nkugambye omwana gwe bayita obwakabaka, sigambye kabaka. Obwakabaka bwonna mu Uganda bwafiira mu zzaaliro. Bwafiira mu zzaaliro. Kyova olaba tewali wonna we buli butumenya bumenya, wonna we buli butunyunyuuta bunyuunyuusi. Senga waakiri batuwayo ku mpa gye tubawa, ku mbeererawo gye tubabeereddewo, senga batuddizayo waakiri 10% bandibadde basufu nnyo, naye tebatuwaayo yadde 0.505%. Ffe tubabeererawo bo tebatubeererawo. Obwakabaka bwonna Museveni yabuzingako. Kati omulembe oguba gusetuse tusasula omutango gw'ebyo bye tutaalya. Tusasula omutango gw'ebyo bye tutaaliwo. Mukimanyi NUP yazizzaayo Uganda emabega mu independence. Akabano twakazizzaayo before independence. Don't joke with us. Don't joke with omulembe gwaffe. Kyetuvudde tubonaabona emyaka gino okuva 20 emyaka giri ena gyokka 3. Kyetuvudde tubonaabona ennyo. Tuli mu kutaggulula. Omwana yayimba nti olutambi lukyusa enzingulula. Tuli mu kusasula. Omanyi kye bayita okuggyayo obwakabaka mu kinnya gye bwali bwaziikirwa. Mumanyi Museveni kye tuli mu kumukola. Omutango tulina okugusasula. Nti leader of opposition asasulwa buwanana nga yakatuula mu ntebe basobola omuwa obukadde 5, naye ye Olivia Lutaya tafuluma komera. Naye nga Lutaya si leader of opposition. Kuba senga Mpuuga yabaddeyo nga gwe bakwata awo gamba nno bannange bino ebintu mu butuufu. Naye ye akuuma amagye, ne bw'omujja ku kifo ekyo bamulekera security ye. Wake up Ugandans. Naye Kakooza talina kuva mu kkomera. Waayi ali mu kununula. Kekana akaseera akatuufu bannayuganda mwenna okuyimukiramu. Bannayuganda ffenna okukozesa eddoboozi lyaffe limu ne twerwanako. Bannayuganda ffenna okulaga amaanyi gaffe n'okwagala kwaffe. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera bajjukiza nti betuukawo naye tulina kukwatagana wamu ne baganda baffe mu magye. Banange tubasaba temutulekerera. Banange mwongere okulwana. Tumanyi nti nammwe temuli bulungi. Tumanyi nti bingi nammwe bibatuukako era bingi bimwagala okuba nga tulaba enkyukakyuka. Tubasaba muyimukiremu. Tubasaba mukwataganire wamu. Tubasaba mwongeze eddoboozi lyammwe. Tubasaba mukole okusaba okw'amaanyi. Tubasaba mutwanirize era tubasaba mubeere naffe mu lutalo luno lwe tulimu olw'okulwanira n'okusisigulira dictator.